yaffe Tuggussa Enssonga. Naye abaana bange Karimu nga twava wala wagenda tukolerera ekyokufuna abakyala si kibi naye gwe n'osalawo nga n'omwana wange gwe waleka mu lubuto omuuzijjeko nga ne mu ddwaliro wali tonnabakola bulungi. Baganda bange be baagula obugoye n'okusondeeza eddwaliro mazima walikomyewo n'obagambako mwebale. Ne bw'oba toyina ky'obawadde tewali kye baagala ne mwegayira ne mugaa Karimu tonzigyako baana bambi. Kubantu ebelezamu nga babakuggyeko kikyozaako. Nja kufa bufiize. Nja kufa olw'abaana bange. Tuyita mu mbeera embi n'abaana bange. Vaayo Karimu oyogere. Bwe mba nnina kye nakola kale nswale. Kasita oba nga tutaddeemu kuwaayiriza kubanga nange sitaddeemu kuwaayiriza. Takutuseko live awoku Hockey Ground Lukoko mu live worship concert jakutusinze obwengula bubikuke ng'abonekeddwako n'abasinza abalala ab'amaanyi bangi nga 3 omwezi guno ogw'E11 2023 okuyingira emitwalo 2 mitwalo 5 ba VIP nga y'emmeeza ey'abantu 8 yakakadde kamu. Tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nansana, Family Life Church, Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.quicket.com. Bituusibwako. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Terikyasinze kunuma ng'omwana wange okuŋŋamba maama tugenda ojja kusuubula obuntu tutambuze tusobole okusoma naye tetusobola kulekawo. Abaana bange njagala okubeera nabo nga basoma nga bafuna ebyetaagisa nange situdde butuuzi njiiya ng'ate bwe tulaba n'ekyomulala ali atya gy'ali mulamu oba taliyo nakyo kitegeera. Oluusi tusula naye era tuyiiya mama natoba kirona misana era kulwaffe oh mami mazimera oli taata atasangika Muzukulu wa Kabajja yakubuuzaako omugeye Ssebunya SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli yabuvuddeko ko twakoleterako program y'omukulu Kazibwe Kapo. Ensonga ze twayogerako ko twagenda okulaba nga family ezimu ezisinga obungi zirina issues bwe ziti naye sometimes family issues zino zibeera nzibu cause wezibeerera enzibu osobola okufunako side y'omu side endala n'otagifuna naye ate abasinga obungi okusala omusango musobola okusala side endala omusango nga zimaze okukubira side eri endala ate chance wekukwata n'owira side zonna zonna awo beesootinga naye olunaku olwaliro program gye tukuleetedde ya mwana oba abaana olowooza kiva ku ki okukyankana nga family omusajja n'ajjako omukyala abaana oba omwana n'amumukweka ne family ye okubeera nga takkiriza badde okumulabako
ekintu tuze nga tufuna issues bwezityo naye gwe omuntu aliyo olowooza kiva ku ki tugeze maama ne bamuggyako omwana n'amala emyaka 10 oba 20 nga tazempola mwana oyo ye omwana oyo gy'abeera ozajja aba awulira atya gwe weebuuze gwe omusajja ali yakikola maama ono gwolese omuggyeko omwana muli aba awulira atya ansa nno tugisange mu comment section ze muzukulu wa Kabajja SB4 Media tusinzidde okuweereza nyongera okujjukiza nti tubuna amawanga gonna era abatufollowinga mu nsi yonna gy'oli nga tetumenye tubaagala nnyo tumiddeko mama wange omulungi Mami Fat mu Dubai awo kutumiddeko nnyo webale kubeera nga ate okwasaganya emirimu n'okweba ng'oyambako bannayuganda ye nno omulimu gwakola gwakusabaza byamaguzi kubeera nga biva mu Dubai n'Oman paka mu Uganda gwe housemaid oba omusuubuzi oba ssekinnoomu nga wali agadde okubeera ng'owasabaza ebyamaguzi ebyo kubeera ku Mami Fat simu eri ku screen okwo ajja kubeera nga akusabaliza ebyamaguzi ebyo oba betransportinga bitikka ku nnyonyi oba ku mmeeri nnaku ntono nnyo bibeera mu Uganda. So olunaku lwaleero tine mukyala Namirembe Peace Songa Prossy ensonga ze zikabyamu gwe wenna omuzadde ng'oli nga wakera ku makya n'ozaala omwana wo n'omuyonsa n'obeera ng'omaze ebbanga nga tomulaba kyofiiringa obuulyawo naye kyafiiringira ekimuleese wano tazze mu bubi kubeera nga oba kuyomba oba kulangira oba kuvuma wabula azze kusala luwenda kubeera nga addamu alaba ku mwana we yali muwala yana mulenzi kalaba ku mwana wo w'obulenzi tusanze okulaba obulamu bulungi si bulungi ensonga zino wankwideko ku ssimu ensonga zino zatandika zitya tuyita mu bwangu ensonga zino zatandika omwami wange yagenda e Dubai ku kyeyo mwaka ki yagenda mu mwaka gwa 2010 nandekera abaana babiri abalenzi nandeka n'olubuto nagenda atunoonyeza obulamu kati ninyo ekitegeeza amaze emyaka nga 13 nga tali mu Uganda 13 taddanga okay nagenda atetenkanya obulamu kati yatuleka yandeka wannazaala wange naŋŋamba abeera awo mala okutetenkanya nja kuwa ssente ofune w'obeera kati yalekawo bizinesi yali ya Ntebe naye nga bizinesi eyo era yeriisa nazaala wange ne tukiteesaako nga tetujja kusobola kufuna ssente zendi ewange n'ewa nazaala wange nezisasula ennyumba nensalawo mbeera ewa nazaala wange kati nalwaza taata wange ne ŋŋenda mu kyalo nga nkyali lubuto nagenda okudda ng'omwana omu taliiwo awaka nembuuza maama wange nazaala wange nti Kulaisha aliwa naŋŋamba Bakulaishi bafunye wano ababayamba babatutte batandika okusoma ne mugaana naye Kulaisha abadde akyabulamu n'agamba eri gye babatutte omwana ne bwaba muto bamuteekayo kati nenyo mu kugenda gye wagenda wamalayo ebbanga ki mu kugenda gye nagenda namalayo ndoza ng'omwezi kati ewaka ewa nazaala wange embeera yali mbi ng'ekyokulya kyakuwa manta bwe yaŋŋamba ekyo nti abaana bagenda kubayambako nange neŋŋumira ku ye kakati tubeerawo wayita akaseera baŋŋamba abaana babatutte ebweru ne mmubuuza maama abaana bagenze batya nenjagala okukyankalanamu awo naŋŋamba nedda bagambye buli luvannyuma lwa myaka 3 abaana bajja kubakomyangawo bakulabeko babalabeko emyaka 3 gyayitawo ojawera emyaka nga 5 nentandika omugamba maama abaana
omusajja yo okuva lwe yagenda yatusuulira ddala. Kati nnyo mu kugenda wano baga batutte bweru mu nsi ki? Nze baŋŋamba babatutte mu Amerika nga n'ebimu tebaagala mbimanyi. Mu kubatwala wano ani yasayininga ng'omuzadde? Eyasayininga ng'omuzadde w'omwana. Kuba kyemmanyi nti tasobola kuva buviiri n'atikka omwana n'amutwala. Ebintu bino bibuzaabuza. Ate we bisingira okubuzaabuza tebakuwa budde butuula kwogera nabo. Era we natuukidde okujja nkunoonye nga mpulira nkooye okubeetayirira. N'abaana b'ekisinga okummalirako ddala emirembe ne neebuuza ne ŋŋamba omwana wange gy'ali mulamu, kwe kubeera nti ate ne bennina nabo baagala banzijjako ku mpaka. Bati Babansaba. Tugende mpola mpola. Wali bakugamba omwana bamututte ebweru okusoma. Gye wagenda omalayo omwezi gumu gwokka. Kyogamba nti okugoba ku by'omwana ono okumutwala ebweru byamala just mwezi gumu. Okutwala omwana ku ssomero gye baayita ku ssomero namalayo mu kyalo ng'omwezi. Kati awo ne mbasaba nti ŋŋende omwana gye baamututte ku ssomero ne baŋŋamba togendayo, leka mulamu waagendeyo. Waliwo mwannyina wa bba waffe ne baŋŋamba leka y'aba agenda. Kwe gasa kitegeera oba banziba buzibi nakatambaala ku mutwe oba okwagala kwali kungi eri nazaala wange simanyi. Mu kugenda omwana ono gye mutwala yalina emyaka ng'emeka? Omwana yalina emyaka 6. So ne bamutwala naga nti mu myaka 3 ajja kubanga akumawo. Bajjanga mukomyawo tumulabeko. Naye kyemmanyiiko era kati bwe twabeera ewaka awo nazaala wange n'agezaako ne bagezaako okunkyankalanya bankolakola obuntuntu nga sikyasobola kubeerawo nenvaawo. Kati awo ate baakozesa omukisa munene ogw'okubeera nti tebakyayagalira ddala mpulize mwana. Mu kuvaawo wavaawo mu mbeera ki? Nga muyombye? Nga mulwanye ne nazaala? Tetwalwana. Ekyaliwo sinkitwala nti tekwali badde nga kuyomba. Naye awaka nagenda nenjogera n'omusajja. Baawo. Ne mugamba naye ebintu tebitambula ennaku zino, entebe zeesibye. Oba naalibadde entebe nzijjawo n'enfuna omulimu oba restaurant oguyingiza buli lunaku. Kuba ate tuli bangi awaka naawe okimanyi. Kati ye n'akubira nazaala wange essimu n'amugamba maama okimanyi embeera awaka si nnungi ate oyongera kuleeta bantu. Kati nazaala wange teyambuuzaako nti oba wayogedde ki ne Karimu, wabula yanyiiga bunyiizi. Nagenda okulaba awaka nga buli omu anzimbiridde nensituka nensooka nenjogera naye omusajja ne muga awakawo wannemye olwo omwana nga bamaze okumutwala. Naŋŋamba ogira ogendako mu kyalo tulabe ekiddako. Nalina lubuto nga lukuze nenzaala omwana oyo omulala ow'okusatu gweyandeka n'olubuto. Naye ekisinga okunkaluubiriza nendowooza emmere nennema okulya nebyenkola ne binnema. Wakati awo simanyi kiriwo bano abaana babansaba balemeddeko mbagamba bannange abaana bennina omusajja yagenda tuli bafumbo. Ne nazaala wange yennyini embeera gy'alimu si nnungi. Abaana bange ndi nabo nze mbakuzizza mu mbeera ey'obugubi kuba kitaabwe bwe yatuuka ebweru n'awasa omukyala ali awo Katwe era omukyala nagezezzaako okumunoonya mubuuzeeko. Kati gwe obijjawa nti yawasa omukyala? Yafuna omukyala. Anti obijjawa? Byamala ne bitegereka kane ewaka ewa nazaala wange najja ne mu famire n'amanyibo. Wabanga amaze emyaka 10
naye Sadunga taddanga Uganda omukyala yamuwasizaawo. Omukyala yamufunira Dubai ali awo katwe bamuyita Mariam Nasimba. Bwe yafuna olubuto n'amusindika e Uganda, omukyala n'azaala n'atandika okulabirira ebintu byabba. Era omwami okuva lwe yafuna omukyala sijja kyeteekako nnyo nti oba kyekyamuviirako okubeera nti atusuula awo yali badde ayagala mpuliza omwana wange era ne bano yali badde ayagala mbeere nabo, naye ate ekyokubeera nti tayagala mpulize mwana, tebaagala mbyogereko, ne bano babansaba. No, tugende mpola mpola ku nsonga y'omwana. Bakugamba nti buli bamala bya myaka 3 ajja kubeera nga akomawo. Okuva bamutwala takomangawo, toddangamu mulaba. Siddangamu mulaba. Siddangamu kuwuliza nti yakomyewo, kuba singa yakomawo n'alibadde nkimanyi. Okuva olwo Nazaala yagamba atya wamugambako ku by'omwana? Nazaala bwe njogera ku kikwatagana ku baana ng'agamba ye muleke, neetayiridde Nazaala wange. Ndowooza n'abantu b'e Namasuba mu kikajjo basobola okulaba nti omukazi yeetayiridde. Ate nga ngenda ne mukwata mpola ne mugamba maama omwana, maama abaana, ngenda kukola ntya? Nga wayise emyaka nga 5 nagendayo ne nfuna abamperekera, kwaliko n'oyo omuwala. Ne bamperekera ewa Nazaala wange twogere ku nsonga z'abaana, obulamu bwe tuyitamu, n'oli gwe siwuliza, wa we nsobola okubeera, we basobola okunsanga nga mwami wange bwe yagenda okutukolerera. Ebigambo byali bingi ne biwunzika nga bigamba teeka wano abaana otambule ogenda, ate nno mu bubi. Mu bubi atya? Omuntu yenna buli lwakuggyako ekintu kyo ku mpaka buba bubi, tebuba bulungi. Nga akuggyako ku mpaka atya? By force nagamba nti bateeke wano mu bukambwe. Bateeke wano mu bukambwe. Era ne message omwami ze yasembyeyo okuweereza nazo zitiisa. Oba naawe mu ngeri gy'oyogeramu nabo oyogera nabo bubi? Sirina bubi bwe njogera nabo, kubanga omulundi ogwasembayo nakuŋŋaanya abantu ne bagenda ne boogera ne Nazaala wange. Era waliwo omwami gwenja okuwa ennamba ye yajja okubuulira, kuba ekirungi ye talina sayidi. Yawunzika Nazaala wange aŋŋambye amabeere gano agayonsa omwana wange, olabika oyagala kutta mwana wange, tambula ove wano. Owange ye tayagala mmunyegeko. Tambula ove wano, nviira. Bakuŋŋaanya awo abaana b'abalala bagambye mukyala genda, nabo bonna famire. Tekuliiko ayagala kuwuliza ng'oyogera ku ky'omwana. Aliwo asobola okiwuliza era n'akugamba munaye mulamu, bwe biti ne bwe biti ng'olabye, talabikalabika. Bw'ofuna omukisa n'omukubira ku kasimu n'akugumyagumya, naye n'alaba embeera eriwo nga si yeesaanidde. Bankwatira miggo ne baŋŋamba tambula ove wano, n'obwana obutonga bwe buseka. Ne tutambula ne tuvaayo mu kuswala okungi, era be nagenda nabo bavaayo nga bawulira bubi ne bagaana ye maama kika kyoyo. Ye woogenda avaayo n'akulaba ne mwogera ne mu twogera. Nakubuuza oli otya, muli mutya gye tuli maama, birungi oba si birungi? Kati nga mutuuka ku ky'abaana awo ng'avaako waya. Tufunye cases nnyingi bwe ziti, naye nga nagamye mu kutandika nti ofunako sayidi emu. Sometimes omuntu asooka okujja asobola okwogera ebintu nga bya bulimba. Kati tukakasa nti emboozi gy'otunyumiza si ya bulimba, nga Nazaala temulina buzibu, nga gwe just oyagala kwekubira mulanga oba ng'omuwaayiriza mu bintu ebimu. Nazaala simuwaayiriza, era we natuukidde okujja mu kamera neetaaga buyambi. Obuyambi bwe neetaaga sikyasobola nze nga nze kugenda wa Nazaala kutuula naye tuddemu twogere ku baana. Ekisookera ddala Nazaala olulala namugaana ne mugamba naye maama bino ebintu binsusseeko,
bituuse na kugenda mawulire nsobole okufuna okuyambibwa. Nazaala wange yaŋŋamba mpozi oyagala bannamawulire obaleete wano mbakube era tokigezanga nantiisatiisaawo. Nensooka nengumiikiriza naye mpulira ngumiikiriza nkooye era saagala nakwagala kenzize mu kamera saagala nakwagala nti ntuula ne nazaala wange tubeeko kye twogera byonna ebigenda okwogerebwa njagala abyogere mu mawulire nga nze alaga obubi bwange we buli nga nsaba okumanya ebikwata ku mwana wange. Ku nsonga zino taata wamugamba wuyo omwana yamanyi bwali taatolowooza taata w'omwana anti kye nkugambye nti wakati awo binsobera oba omwana yafa oba gyali kubanga ne taata yennyini yalibadde teyeeyisa bw'atyo. Anti ye womubuuzako ku mwana ye agamba atya? Kati emabegako bwe natabuka ate ye naŋŋamba abaana gye bali teweeraliikirira bajja kudda byebigambo bye yakomako teyaddamu. Bw'omuweereza mesegi taziddamu. Abaana bwe balwala bw'oba toyina kasente oyina bapakira obaweereze wa nazaalawo ayogereko naye basobole okubajjanjaba. Oluusi ne batuukayo ne batafuna bujjanjabi ne bagamba bwabuze kyokka ate olumala nti abaana baleke wano otambule ogende kwegamba ntambulira mu bulumi. Kati ye bba omwogera? Bba wange tetwogera. Lwaki? Simanyi lwaki. Nanti ngamba gw'omukubira? Bwe mukubira essimu tazikwata. Twakoma okwogera nga tannaba kufuna mukyalo oyo naye okuva lwe yamufuna saddamu muwuliza. Yasookanga n'omala emyezi ng'esatu nga tomuwuliza n'akulimba simu nagireka mu mmotoka simanyi nakola biki paka lwe nakitegeera nti afunye omukyala nendowooza nti naye anti ebigambo by'abantu simanyi. Gwanyama ogenda kwattira ki? Sebola ba. Zeka kunyenyele ku bizibu byange. Natunde ettaka lya maama. Abenganda bonna bankyawa nga manyi ngenda bweru. Nene banziba. Gwatamanyi wano e Uganda waliwo emirimu. Gwatamanyi watubo job agencies natete. Bagaba emirimu. Nsobola ofuna w'omulimu. Kugambe baagala abatasoma ayasoma emirimu bagikuwa. Kati nange ogenda kuntu. Jakutwala kati. Ngeze. Uganda Kumo Job Agency Limited Beba kabaka iraba nambe emu kufulira bana Uganda emirimu wamona mu abagala abakozi basange bakampala na tete kuba Kairodi tutende ya bintu okumunye bisinga wo tukubuye ku noti musanvu tinana mukaga kumenya musanvu ni ku noti musanvu ana mu 2 11 noti mukaga. Waliwo nze kyempulira ekitagatta bwe wategeera otya nti afunye omukyala? Kozi abakyala mumanyi okulingiriza ennyo ne mbaba information nga nfu ate nayo n'okitwala nti kituufu ate nga bifu. Wategeera otya? Kati nze we nategeerera nti yafuna omukyala basooka ne baŋŋamba yafuna omukyala yakomawo e Uganda anaatera okuzaala. Nensooka nensirika. Era muba oluganda lw'omusajja temubulwa akugamba. Nensooka nensirika era saayomba na musajja ng'owaayo obulamu bwe yagendamu. Omukyala n'azaala nembimanya. Kati omwana bw'aweza emyaka nga 3 waliyo omukolo eyewa nazaala wange ne bayita be baayita. Nawe n'ogenda? Saagenda nze. Ne kati awo nze saagenda gye nategeerera nti n'omukyala yazze ku mukolo. Naye ate ne tufiirwayo omuntu nagenda naye nagenda okutuuka ng'avuddewo. Olw'obusoberwa ku embeera gye mpitamu nti omusajja sisobola kumufuna
ne nazaala wange tasobola kumbeererawo nanoonya ennamba y'omukyalo oyo ne mukubira kasimu n'ekirala ebyo byonna nga tebinnabaawo naweereza abaana ewa nazaala wange bamulabeko yali ttaamu nga bamaze ttaamu ey'okusatu bawummudde nafuna mawulire nti bba wange yaweereza ssente n'aziwa mujja wange n'agenda agulira abaana ebyetaagisa nga tewali kintu n'ekimu kye baŋŋambyeko mbw abanoonyeza essomero abatwale neŋŋamba nenkubira maama wange essimu nazaala ne mugamba maama byempulidde bye bituufu oba si bye bituufu tya nti munnange mujja wazze wano n'agamba bba mwagambye yatwala abaana ku ssomero ne mugamba maama nga wendi mulamu okuli n'omwana omusajja gwe yaleka mu lubuto nze mukuzizza kati myaka 10 awo gyali giri myaka nga 8 kati myaka 8 maama nkuweereza abaana bange bakulabe ebyo byokoze ku muntu gwe simanyi gwe sirabangako omusajja gwe yafunira ebweru atali nti yamufunira wano ng'amanyi wembeera nange mmanyi wabeera ne mugamba mama tolamudde bulungi era ne mugamba mama mu butalamula bulungi nzija kati kuno n'abaana bange ekyo kiyise we kyalikomye SB4 ekyo kyayita we kyalikomye bannange so nogenda n'obanonayo nengenda nenunayo abaana bange neŋŋamba bw'abeera ng'oyo omusajja abaana balina kusoma ng'omukazi abatutte ku ssomero bwe baba tebasomye babireke netwala abaana bagega n'amaziga gampita abaana bempeereza nazaala wange ekyamukwasisa abaana bange abaweeyo kyali ki okuva ku olwo tuyita mu bulamu obutali bwangu tuyita mu mbeera embi n'abaana bange kati wewabajjayo bo basoma wabafunira essomero nabajjayo embafunira essomero obulamu tebwaddamu kubeera bulungi ge mazima obulamu tebwaddamu kubeera bulungi ekyokulya kyakweyiya buli kyokola tekikyatambula nazaala wange kati we wayita ekiseera ng'olwo binyigiriza nnyo ngamba kankubireko omusajja ono mugambe tuyambe munnange wali lumu nga batugoba mu nnyumba ne mugamba tuyambe otuweeyo ssente z'omwezi wa kirigu musajja eyagaana ne mugamba naye abaana bange Karimu nga twava wala wagenda tukolerera ekyokufuna abakyala si kibi naye gwe n'osalawo nga n'omwana wange gwe waleka mu lubuto omunzijeko nga ne mu ddwaliro wali tonnabakola bulungi baganda bange be baagula obugoye n'okusondeeza eddwaliro mazima walikomyewo n'obagambako mwebale ne bw'oba toyina ky'obawadde tewali kye baagala ne mwegayira ne mugakale mutonzi gyako baana bambi ne mugawaleka nina taata nga ne maama waali kati bonna bafudde n'abaana obanzijjako kiki kye nakola nga naali ebweru simuwuliza ne mbitandika okubeera n'abaana bange era oyo omwana mwanyinazze mukazi wattu yambeererawo lwebiganye kulya kunywa kwambala bulwadde banaye mpulira nga ntende waliddwa kati bo bano abasigalawo tata abawuliza boogerezeganya abaana bwe baweereza mesegi nti oli otya taata bw'aba bayambye n'agibikula asobola okugamba gye ndi muli mutya taddamu kati emabega kaawo bwe natendewalirwa ne ŋŋamba oba njogereko ne mujja wange anaakitegeera anaategeera obulumi bwe mpitamu ne mukubira essimu ne mugamba oli otya nnyabo ne mweyanjulira engeri gye yali yatwala abaana bange ku ssomero ng'era abamanyi era amanyi maama Kuraishi mugamba munaye Mariamu nga mpita mu mbeera embi lwaki tonjogererako ne Karimu ne mugasi birungi wakiri atugulireyo ku kawunga ndiisa abaana omukazi n'aŋŋamba ngenda mukubirako nali ndi awo omwami nga nkubira nga ŋŋamba maama Kuraishi sirina ssente ngenda baweerezaayo emitwalo 15 mufune kyemukola ki kyemulya n'atuweereza emitwalo 15 yegyo gye yali ampadde nti abaana balye emmere gye yali ampadde okuva lwe yafuna omukyalo oyo
ze sente ze yali ampadde ngule emmere ng'omukyala yansabidde naye nazaala wange bwe yawulira nti nakubidde omukazi n'agamba wakoze ekive wakoze bubi nnyo omukubira otya essimu ne mugamba okubira mujja wange essimu mubuulire nti tetulina kyakulya kisinga gwe kye wakola nga nkuweereza abaana bange. Kati ye nazaala ani yamugamba nti wamukubira essimu? Yategeera ndowooza oba mujja wange yabagamba nti nabakubidde simanyi ne mugamba kisinga gwe kye wakola maama n'okwata abaana bange era nakati buli lwembeera naye mugamba maama ebirala byonna wabikola naye tomanyi bulumi bwempitamu kyempulira okuva lwe wakwata abaana bange nga mbakuweereza bajje abaana kati bali luddawa bali ku ssomero bali waka? Abaana bali waka era ekyasembyeyo abaana babagobye ku ssomero bwe babagobye n'ensituka ku luno nagenze kunoonya mujja wange kati nga waliwo omulamu wange yagenda South Africa ye yali amanyi omukazi wakolera naye neŋŋamba nja kumulaba nentambula neŋŋenda ekatwe nentuuka nembuuza nga baŋŋamba nga tetumutegeera kati oluvannyuma ennyo nembaako gwenkubira ne mugamba mulamu wamusanga ava sayidi ki lwe yagamba nti naava mujja wange waakolera naŋŋamba kutambula booti ne booti nentambula nentuukawo nensanga abasajja ba booda nembaga noonya omukyala gwe bayita Mariam ayina omwana ye Sharifu ne baŋŋamba Mariamu yali akolerawo naye takyakolerawo kati yadda wali neŋŋenda nentuukawo nensanga abavubuka nembaga muli mutya bassebo bulungi oli otya nembaga noonya omukyala Mariamu Kobbo wakoma ddi omulaba nembagamba ndudde Kobbo toyina namba ekonze namba nagiina naye yambulako ngera ekituufu yabula ne mukadde ako newe naalibadde nayo kye nali mpulira genda njogere naye maaso ku maaso munnaye akusinga akubya gw'okutte abavubuka ne banyamba ne bampa ennamba y'omukyala kati omusajja ne mubuuza omanyi omukyala oyo gy'asula owa booda naŋŋamba nina akatundu kentuukamu naye wotutuuka awo tuyinza ndowooza omufuna nentuula ku ppiki ne tugenda nentuuka nembuuza omukyala naye tetwamusangawo oba twabula oba tetwamusangawo saamanya kuba waliyo omuwala nga bye tumubuuza tabitegeera kati neŋŋamba kanzire kaŋŋende ewa nazaala wange nagenda n'omwana omu neŋŋamba omwana ono kaŋŋende naye nemegenda nzekka neŋŋenda ewa nazaala wange era saamukisa ne mugamba maama nasanga waliwo omukola awo nenninda ne guggwa nensulayo enkeera ne mugamba maama nazze nga nnoonya Mariamu abaana babagobye ku ssomero nga njagala ndabe bwannyamba kubanga yali mu bizinensi y'omusajja era nabo bennyininyini babyogera omusajja yazimba eyo kalina simanyiwa ne bagenda okuyingira ennyumba kati nga kiragira ddala si bya lugambo omukyala nazaala wange naŋŋamba tolabyeyo konze nedda kati ne tukivaako ekyo ne maane mugaye maama kati omwana awo we twatabukidde mulamu wange n'ayagala okunkuba naŋŋamba teekaawo abaana baffe otambule ogende. Wali ogenze nabo? Nali ngenze n'omu. Teekaawo abaana baffe otambule ogende omusajja yakukoowakoowa dda omusajja talina kyakwagaza ne mugamba mulamu ekyokunkoowa si y'ensonga naye wano we muŋŋamba okuteeka omwana era mmanja awo gwe simanyi gyakola ki gwe simanyi gyali ne mbagamba bannaye mbabuulire kati we bituuse bwe mubeera nga mungobaganya bwe mutyo nga n'omusajja simanyi gyali omwana wange simanyi gyali njagala mwana wange era nazaala wange navuddeyo nga muge maama njagala mwana wange ge mazima. Omaze bbanga ki ng'ovuddeyo wa nazaala? Navuddeyo lwakumeka abaana babagoba ku Mande lwe babagoba enkeera ne tugenda ku Lwokubiri ne twatuukayo Lwakubiri twasuzeeyo ennaku. Osobola okubeera ku nazaala ne tuwera engeri gy'ayogeramu naye kuba ffe tetwagala kusala musango ffe tulina sayidi osobola okuba ng'otugamba naye nga nazaala mwogera bulungi osobola omukubira nazaala wange nsobola omukubira essimu naye
nga bwe nagambye nti sikyayagala kwogera naye ku nsonga ezo nandisabye waakiri tufune omuntu amunkubirire kubanga anti ekyali gyeyo amakulu kino kikole kulaba era bagenda okuyamba oba okukwasizaako mu mateeka n'abasobola omutuukirira okwogera naye mu buntu nti bina byo tukebe tubiwulidde nga tukebe tulina sayidi ffe tunoonya mazima kuba ne slogani yaffe ekamba Tuggussa Enssonga nti singa omukuyako ng'ama wasuza otya ndi bulungi otya nabadde wano nendoota omwana wange ali bulungi namuloose nga gamba nti yafa leke tuwulire nga gyagenda okwogera naawe kati kyesaagala kwe kuddamu ekigambo ekigamba nti nazaala wange ajja kubwa pressure nogwe kikole ku lw'omuntu ali eyakulaba okukakasa nti emboozi gy'otunyumiza ku sayidi ya nazaala manyi nina waliwo omuyimbi kwandudde omuwuliza yali mukwano gwange amuyitalaga kompiyasi ayimba akayimba nagamba okusanga nazaala osanga amalaalo waliwo kawuliddeko akayimba kawulirako naye saagala kati banazaala bamu babi ku bakyala batabani baabwe ate nammwe abakyala abamu mubeera babi ku banazaala kyekyosobola okukigana oba okukikkiriza so mu nsonga eyo byonna byomwogeddeko biyinza okuba nga bituufu naye tetunawera ku sayidi ye sayidi ye tusobola giwera nga gw'omukubidde ku ssimu nga mwogera netumanya nti kituufu nazaala ono si mwangu tugenda kukozesa essimu eyo omukubireko omubuuzeeko nga wenkugambye tulabe nga egyagenda okuddamu ensimu ye ogirina ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli nyongera okujjukiza tuteekamu akasente giwandiikibwa n'essimu awo tuteekamu akasente naye no tulina kubira muntu n'amutuwa ye talina ssimu omuntu agirina naye gyalina si yabeera naye mutabani we yabeera naye kati gwokubira yabeera naye awo gwe ngenda okukubira abeera naye awo mukubira so nyongera okujjukiza tuteekamu akasente baziwa and son zigenda yawo ku Mukwana Arcade weefunira ebintu ebiri mu origino muli amasuuka blankets tawero ziri ku mulembe bed covers duvet covers balina n'akabakyala ka mattress protector okalabwaze ku buliri n'okola emikolo gyo koka kuyambako okubeera nga omufaliso ogwo tegutoba keyunira abakyala bakeyunidde nnyo n'abasajja gendayo ate balina ne discount buli lwa Friday so kuba ku simu zaabwe ziri ku screen okwo ate tojja kubeera nga ate wejjusa tuveeko mu bulanko katini tukomewo ne nazaala tuwulire nazaala bye bamwogeddeko emboozi gye batumutuwaddeko tugiwulidde naye ekyebuuzibwa bwe kiri ku ssimu gye tugenda okukuba tugenda okumanya nti nazaala ono si mwangu yesu wa nazaala abatali bangu gye bali naye ate n'abakyala abatali bangu gye bali tulidde ebigambo bingi tulidde sayidizi nnyingi era bwe tugenda okumanya ekituufu tuveeko mu bulango tukomewo buli mulembe ogukyuka n'enzimba nayo ekyuka kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba plan eza buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 noti oba noti 772 noti 9 2 kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda.
Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Yogera nabo mukuletowaze The subscriber you have called does not answer. Please try again later. Ono yadi abati amulamuwo. Yadda ku musajja. Yabadde ayagala okunkuba musajja. Abeera wakaawo. Abeera awaka. Ye baawo akola mulimu ki Dubai? Bawange. Simanyi mulimu gwakola naye nze ntera omulaba nga oba ebifaananyi bye ng'ali mu byuma webityo. Naye mbw akolera alina kampuni gy'akolera balina baakolera mbu bana Kenya. Andeeko ebifaananyi bye oba obirina. Byuma bya mmotoka nga spare. Simu tekwatibwa. Yafuna omukyala asooka n'afunayo awo owookubiri. Byo ng'obijjawa? Byonna mbimanyi. Nasese ekiro namutadde ku TikTok yange oli nawe n'akomentinga ng'agamba oyo bba wange gwe nnyaba osaaga. Yeseka kataraziizite. Tololwa abasajja. Anyway, SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyeyongerayo. Tukubiremu jjawa, kankubiremu jja wange. Mubuuze mukwano wakomye ku ki abaana owulire. Muteeka kulaawo. Kati tugenda kubira, tugezeko kubira ku mukyala munne. Ayinza okubanga naye nga baamuwa amawulire nti tukubireko omwami gwe twagenda naye. Kye tujja okukola tugenda kufuna olunaku tabe tugendeko ewa Nazaala twogereko naye mu buutu tulabe. Naye waliwo mbadde nkubuuziza nti gwe nga gwe tolinayo musajjawo. Nedda ssebo. Kigamba okuva bbawo we yagenda tofunangayo musajjawo gw'ofumbirwa. Siyina musajja saagala. Amanyi lwaki abakazi osobola okuba nga naawe wakola emize egyo bbawo n'abitegeera nga bina byonna byakola ng'alina ensonga lwaki abikola. Tewaliiwo byakola talina nsonga lwaki abikola. Tekiriiwo ne bwe kyalibadde kati kino ngeza kigeze tekiriiwo naye ngeza ne bwe kyalibadde nga weekiri tekirina we kiyingiriramu mu mwana. Ne bwe kyalibadde nga weekiri nga waleka omukazi myaka kati 13 tolina kw'osinziira mujjako baana ku mpaka
nga ne w'omuteeka ekyokulya kibula naye nga tekiriiwo talina na kye yeekwasa kubanga n'ebigambo bye yasembyeyo okwogera bulijjo yeekyanga ne ŋŋamba munnange oba bamugamba balina we bandabyeko naye n'ebigambo bye yasembyeyo okwogera naye yennyini talina we yeesigamye talina na nsonga gy'awa kusuula baana be yadde kubakyawa era omukazi mujja wange bwe nayogedde naye naŋŋamba omusajja oyo namugamba okoze ebintu bingi naye omukazi mufunire wabeera n'abaana be namugamba abaana mujja wange naŋŋamba nti namugamba abaana munaagendanga mubanoonya mu muzigo ti omukazi ali luddawa namugamba oba omumujja wange naŋŋamba ne bw'obanga wakyawa omukazi oyo abaana balina okuba n'ewaabwe balina okusoma okitegeera kati ekyo omusajja takkiriziganya nakyo SB4 njagala neetaaga buyambi naye waveeyo n'omuntu asobola okugendako ewa nazaala wange nnyambibwe kuba nja kufa pressure ate ne nazaala wange agamba bwe musaba omwana naye ajja kufa njagala waveeyo omuntu ajja ŋŋendereko ewa nazaala wange alabe oba mu butuufu osobola okukwata omwana n'omuwa nazaalawo wali nga bwe wali n'enfaanana yaawo n'abantu abaliwo n'embeera gye bayitamu nazaala wange ayita mu mbeera si nnungi era tosobola kwesiimisa nti kankwata abaana mbateekewo tolina anyway tugenda nga wazze ku SB4 tugenda funa yo akadde tobe tugende wa nazaala nga nawe kwoli tulabe twogere naye oba oli awo kyama kyakumidde ebbanga anabeera wakisa n'akubuulira omwana gyali ate era n'okwogera n'omusajja tulabe lwaki bano atayagala obba kujjako ekyo kinnuma nembeegayirira nembagamba oli simanyi bimufaako mundeke ngumire kuba n'abaana batuuse n'okumpita ekisira nteekaawo abaana ogende kwegamba nga balinga abalina kye beekwekedde awo kisitegeera kiki. Anyway, SB4 Media Tuggussa Enssonga alabye story eno gwenga oyinako idea ku nsonga eno tusaba esimu zaffe ziri ku screen okwo oyinza obanga oli ku side ya maama oba ya nazaala oba nga oli muganda wa bamita Karim Abdul Karim Kaweesi banga oba nawe kanyini Abdul Karim Kaweesi obanga joli namba zaffe ziri ku screen okwo jangu mu inbox tuogere tulabe amokyala ano byayogera obimanyiko nawe oyinza okubanga oli eyo abirabira nabyo byayogera mukyalo ono mukyala wo mama w'abaana bo nga nawe tobimanyiko ekiba kituufu nga byayogera bituufu ayambiddwa atya omwana we gyali mulamu oba waliwo engeri yonna ey'okuddamu okumulaba okitutangaazeemuko yena baana abato bali myaka ng'emeka boolina abato omu wa mu 2010 omulala wa 2012 so bano bo boyagala okumuggyako etuufu oyagala batwala tuwene ensonga kulwaki tubamulekera nobeera nga omulabirira nabo naye afune ku ssanyu nga bakugambye nti nno wamufuna nga bazadde be bonna bwe bali bazadde be bonna bagenda kati bano abaana kwafunira essanyu so kitunulemu kunzijjako baana bange tewalina nsonga nate bo babaagala sisobola baba wasagala baba waye ensonga lwaki naze mu kooti y'abantu bonna we balabira n'omukyala yatwala bazeebweru namwetayirira era oluusi yakuweerezaayo ak'okulya naŋŋamba naye namusindika mu bulungi akukolerere kubanga watwagala nnyo oluusi yakuwayo n'omugamba abaana beetaaga okulambula nakugamba kankuweerezeeyo 5 mama kuraishi oluusi ne mugajjajja omwana wange y'omuwulizaako gwe ne jjajja yennyini kati ate balinga abaamwejjako olw'okuba yababuulira amazima yatula ne nazaala wange namugaa temuggyako mama kuraishi bwana bwe naye baganje balemedde
kuba nteebereza nga baba kugyeko kikyozaako nja kufa bufinze nja kufa olw'abaana bange bakoze ebintu bingi nengumiikiriza omwana wange simanyi oba gyali buno obwana bwange bwentuula nabwo mbuga mundeetere kino oba ndi mulwadde munnyengere ku biddagala naabeeko naye nabo baagala banzijjako mazima abantu abo nabakola ki Karimu bannaye nakukola ki naawe vaayo oyogere nti omukazi oyo yankolabo kino ne kino oba namukwata na musajja oba bwe nagenda n'aleeta omusajja mu nnyumba vaayo Karimu oyogere bwe mba nnina kye nakola kale enswale kasita obanga tutaddeemu kuwaayiriza kubanga nange sitaddeemu kuwaayiriza olaba n'omuntu gwe wateeka mu bizinensi gw'ozimbidde amayumba gw'okoze ekimujja wange siina kye muwaayiriza era naye yaŋŋambye maama Kuraishi sikulinaako buzibu toŋŋambangako kintu kyonna nti oba kino oba kiri naye nja kwogerako n'omusajja oyo tulabe naye ntendewaliddwa saagala nazaala wange afe ku lwange nga bwe bagamba mbu bwali ku bwa puresha abaana bange bali bakyawa nange ne bankyawa si kyenjagala yensonga lwaki nzizeho kati Kuraishi mwodezeeyo obubaka ng'omwenga yeera nemekujjako baana omujjukize muje mu budde ebyo tayagala biwulirize by'okumujjukiza mujjukize omwaka buyise wano ku SB4 mwami wange wagenda otunoonyeza obulamu ne sente ezimu ezakutwala nze nazeewola neyazimpola yafe ebbanja sirimazeeyo naye ddala lwaki weeyisa bw'otyo gwe tobuulirirwa tolina mikwano tolina basobola kugamba nti kola bw'oti ne mu nnyumba nekwegayira nenkugaba tugoba mu nnyumba n'abaana babagobye ku ssomero ddala yanzizeemu nti abaana mbateeke wa nazaala wange ajja bafunira essomero agulirire babateeke mu bibiina by'ayagala kyekigambo kye yanzizeemu ntendewaliddwa saagala waayo baana bange sigenda kuwaayo baana bange kuba n'oli yennyini simanyi gyali sisobola kwejjako baana bange naye nazaala wange ye teyazaala teyalumwa kisa anyway ku SB4 Media Tuggussa Enssonga abakyala bangi banyigirizibwa olw'abaana baabwe abakyala bangi bagiddwako abaana baabwe nabababuzaawo abangi nakati tebaddangamu balaba era nga Namirembe w'omuwulira nawe kimanyi oli eyo ng'omwana wo maze emyaka 6 oba 15 kagiba ebiri nga toddangamu kumulaba kyebuuzibwa omwana we gyali mulamu ye wabanga gyali mulamu olowooza omwana oyo omukwano gwafuna gwe mukwano gwa maama gwafuna abasinga obungi avubuka oba abaana ababuwala bakula omusanga ng'alina eggumi osanga ng'alina empisa embi nga yeeyisa bubi ng'ayogera bubi ng'alina obusungu n'ekiruyi kiva ku ki oba oli awo obutakula na maama okula omwana akuze ne maama n'embeera ye mu bantu ebayanjawulo bannange bamaama baffe mufube okutulwanirirako obutakwera mu bakitaffe kola kyonna kyonna ekisoboka okuba kujja mawulire jangu tujja ku platform ey'obwereere gwali eyo ku SB4 Media tulaba essaawa zino nga oli mbeera ng'eya Namirembe gyalimu tujja ku platform ate siko omwana waleba ng'akunenya ole mugirayo akatambi obutambi buno bubeerayo ole mugirayo akatambi nga nti nakulwanirirako nekitawo yansinze amaanyi osanga abaana ku street bana abaana ababbi abaana bakozesa biddagala kubanga tebafuna laavu ya maama oba oliawo maama yasobola okubuulirira maama yasobola ngaokuza mikono gya maama asobola okukuzanga omwana ebyaddala ne bataata basobola naye oba oliawo bataata obudde nnyo babuwa nnyo bamaama baffe abato babeera bafunye ebabuwa nnyo mu kunoonya ssente wamu n'okwesanyusa nze muzukulu wa Kabajja simu zaffe ziri ku screen yo kyonna kyonna kyotugamba ku programu eno tirako tugambe naye nga ngamba nti gwe nawe nange ne mu mbeera nga Namirembe gyalimu tukubireko kubuuda ogezaako SB4 katono nnyo kano teri kyasinze kunuma ng'omwana wange okuŋŋamba maama
tugenda ojja kusuubula obuntuntu tutambuze tusobole okusoma naye tetusobola kulekawo. Banaye mujja wange omanye ekisa ky'omwana we kiruma. Gwosobola okwogera ne bbaawo n'ategeera munnange badde nkusaba Maria munyambe. Kubanga nkimanyi nti omusajja waba osobola okwogera naye yogera naye asobola okitegeera. Abaana bange njagala okubeera nabo nga basoma nga bafuna ebyetaagisa nange situdde butuuzi njiiya. Ng'ate bwe tulaba n'ekyomulala ali atya gy'ali mulamu oba taliyo nakyo kitegeera. Oluse tusula naye era tuyiiya mama natoba kiro nemisana era kulwaffe mami mazima era oli taata atasangika. Okay, programu eno ewagiddwa bannaffe aba ssente butto gwe wena ng'oli mu America, UK, US, ensi ezo eziri mu diaspora wena ezo ekuzimbyako akayumba famire ekana njogota business bigaanyi kubeera ku bannaffe aba ssente butto balina solution yo balina package y'okulagula nti gwe omukubira n'akulagula wamu n'akubira ebizibu by'olina ebikuganya okugaggawala bikuganya okweyagala n'akuwa ne solution obuddemu otya. Bamita ssente butto essimu ziri ku screen okwo mukubyeko tojja kubeera nga ate wejjusa. Umaru Kamada bali ku kamera abati edita waffe mbere bulungi tusisinkane. Yoba nkugambe kisebo nawona bembeera mwe tuli abali eno bw'oyita abaana taata naffe tuli baana tati